Eddie Kenzo akolemedde Uganda government yonna kwegamwe n'abakolimidde olw'ensonga munaye temukyalaba mugaso gwe. My name is Sandra Lian. Thank you so much for watching my YouTube channel. Thank you so much for subscribing. And if you're new here, please make sure you subscribe. Subscribe. Munango nakola lero Edilisa Musuuza mujjukire munange tannaba kudda, tannaba kufuna anyway okuba nti no akomawo wano e Uganda. Era nga abaddenga postinga ebintu ebyenjawulo ng'alaga eri akoye yayagala kudda. Wabula kitwasemba okumanyako nti waliwo okuba nti no baagala okuba nti bamuzza naye babyaggwera wanze naawe. So munanga avuddeyo ku Facebook page ye na postinga nga akolima ngagamba nti jet waliwo jet gye bamuwaako ko private jet byakomawo lwaki tebasobola okuba nti bongera okumuyamba. Ekyo kiri nti tebalaba mugaso gwe yet ensi endala zo zisobola okuba nti zimulamu omugaso okuba nti atunze Africa ng'eggwanga. Wabula njagala nkusomere ebintu byatadde wansi buli kimu nga bwe yakiwandiise njagala mbeere nga nkikusomera mu butongole mmwe mwenna abatasobola kusoma Luganda bulungi. Yagenze maaso n'awandiika ng'agamba ndowooza mwenna mujjukira bulungi that Equatorial Guinea government sent me a private jet to go and perform on African Cup of Nations. CAN Equatorial Guinea yali omutegesi. So bantu bange mwabogera ebingi mbo government endazeeko nti siina makulu. Yes, siganye mu Uganda siina makulu era nange nkimanyi. Naye ate waliwo ensi ezimanyi omugaso gwange era nga zinnenyumirizaamu ng'omuvubuka omufirika atutumudde Africa mu mawanga mangi nga mpita mu kuyimba era neebaza nnyo Mukama Katonda eyampa talent etalina buyinike. So I have been recognized before and I will always be recognized by those who believe that I have done something good for Uganda. Musanyusa nnyo kubanga nsiraanidde ku mawanga naye mukimanye abaana bammwe n'abazzukulu they will make it easier because they know that Eddie Kenzo did it before, so it's achievable because someone from them achieved. Ffe twali tulowooza tekisoboka until I did it. Nange nemmanya kisoboka era nsaba Mukama abanguyize mu baana baffe and that coming generation will appreciate me. Ekyo nkimanyi even Tupac, Bob Marley and Mike Jackson they are making more sense today. Ne generation zaabwe zaabalwanyisa nnyo. You can google about that history talimba. Kale bantu bange mwabajaganya mbu Kenzo Uganda emulazeeko. Congratulations win eyammwe naye ekyo tekijjawo the fact that mbakoledde omulimu omulungi ne Ministry ya Tourism ennamba gwe tasobola kukola. Kambere Cote d'Ivoire Castar mbanjagala and they are very happy to have me here. Bannange mujjukira ali Ivory Coast naye omwami ono ali kwegamba ayongedde okukolimira ddala. Mulaze nti nno temumwagala kwegamba mujaganya mugamba government yamusuulawo emulazeeko nti talina makulu. Agambye kasita abantu kwegamba abamulabyemu amakulu nti atunze Africa ng'eggwanga bo gye bali. Kayeberere Ivory Coast kasita n'abaliyo bakola ki bamwagala and they are happy to be around him. Kakati mwe mwenna abasanyuse olw'okuba government emuleseeyo bula. Agambye kasita yamuweerezaako gundi yamuweezaako private jet lumu ng'emutwalako okuperforminga era n'ebyo ebifaananyi byolaba ebita ku screen yo byebyo private jet eyamutwala kweyo kwagamba kwe yagenda n'aperforminga. So munnange omulanga guno agukubye indirectly abalaga nti temumufaako naye ekituufu kiri nti ayagala kukomawo Uganda. So munnange government ya Uganda mulwanirire Edilisa Musuuza oba campaign yaggwerawa eyamuhumuza gyali atandise nze nange siyinza kumanya naye nga Edilisa Musuuza katukusabire munnange buli kimu kitambule bulungi. Watukubyemu dda akayimba ka mugole kakati katukusabire obeere nga okomawo e Uganda nga bw'okyagala. My name is Sandra Lian. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Follow me on Facebook, Sandra Lian UG, and on Twitter at Sandra Lian 6. Love you so much. Bye-bye.